Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tosuubirayo Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, mulungi atulaba nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseeko gyesinzira okulaba Lugonvu Show. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu, abali wabweru wa Uganda mu mawanga ag'enjawulo, nyongera okubeebaza okubanga ate obaoliawo buli alina kyakoze. Nzikiriza nti bitambula bulungi kiri awo, naye mu mbeera ey'okutetenkanya gituwangaaliramu tuyinza okuba nga tetujja kulinda nkyalo binaaterera kubanga tumanyi enkya bw'enaabeera. Buli mwaka oguyita embeera eyongera kutaataagana, naye mu bulamu bw'ensi eno ako kosobodde okufuna olwaliro koyina okunoonya butya bw'ogenda okukazaazaamu enkya ofunemu 2. Bw'oba ng'ofunye siringi 10 olina okulwana okulaba nga oyiiya amagezi butya enkya bw'ogenda okufuna 1500 oba 2000 ng'ozijja mu zino kubanga tosuubirayo ndala. Abasinga tusanga okusoomozebwa nti bw'ofuna omutwalo ogamba tegummala n'ogulya, n'olinda ofune emitwalo 2 n'ogaa tegimmala n'ogirya, n'olinda ofune emitwalo 3 n'olinda ofune n'oluusi ne zitalabika. N'ogaa nti kale singa nfuna omutwalo nandigukozeemu kino naye nga nagwo tegukyaliwo tokyasobola gufuna. N'olwekyo Mukama akakisa kakwazisa olwaliro embeera gyakuteredde yeeyo gy'olina okutambuliramu, tolinda nkya kubanga tomanyi bwe bigenda kubeera. Bwe binaaba obulungi inshallah Mukama ajja kuba akoze bulungi, bwe binaasigala nga bwe biri olina kulwana kulaba nti bwe mbeera gye ndimu ku lwaliro yeeyo. Ebirundi egisinga okusoomozebwa kwe tusinza okufuna yeffe kennyini obutakkiriza kiriwo, ne tulowooza nti embeera eriwo lwa nsobi, noga nti kyendi nkiri lwa nsobi, singa neeyongerayo n'ensoma nja kubeera bulungi, singa nfuna omulimu mu banka ngenda kubeera bulungi, singa ngendako ebweru w'eggwanga ngenda kuba bulungi, singa ngendako mu Kampala ngenda kuba bulungi. Nedda, tolinda kyankya kubanga tomanyi bwe kigenda kubeera. Ekyo ky'oli kyennyini ky'oba osooka okwenyumirizaamu okikkirizo nti kino kyendi, kubanga ky'oyaayaanira ne ky'olowooza mu bwongo bwo kiyinza obutabeera. Olwo 10 lw'ofuna, 5 z'ofuna, ogwo omutwalo gw'ofuna kkiriza nti gw'oli. Ky'ova olaba ababoodabbooda abaazuula nti guno gwe mulimo gwange bakoze bagaggawadde, abalowooza nti boodabooda bagiremu mu nsobi era bavuga nagalaale. Bw'afuna 2 n'agirya, bw'afuna 3 n'agirya, nga lowooza alina omulimu gwa office gw'agenda okukola. Kino kibadde nnyo mu bantu abasomyeko. Bw'afuna degree akulembeza degree y'okusinga reality. Bw'afuna omulimu nga guno tegunsana, kyova olaba ndiwo part time njagala kufuna, n'abeeraawo nga ne ssente zaafuna tasobola kuzitetenkanyiza. Naye abakkiriza nti wadde nafuna degree naye guno gwe mulimu gwe nnina okukola, bakyusiza obulamu bwabwe. So n'olwekyo mu kaseera kano ke tulimu tukakkiriza, tukkirize nti kino kye tuli eno embeera gye tulimu gye tugenda okubeeramu. Mukama bw'anaabikyusa enkya tugende n'ekyo ekiriwo, bw'ataakyuse tunoonye butya bwe tugenda okuwangaaliramu eno ensi gye tulimu ejjudde okusoomozebwa, gye tugamba ejjudde obwavu, gye tukkiriza ejjudde obutabawo mirimu, gye tugamba ejjudde okubanga ebintu bya bbeeyi, ejjudde ababbi ba ssente za gavumenti. Tugenda gibeeramu tutya? Kubanga tuyinza okunoonya ensi empya n'etalabika. Mu bulamu bw'ensi abantu banyiga nti osanga enkya binaaterera. Nedda, tolinda nkya kutereera kubanga tomanyi oba binaaterera. Kiddayo ku kiga nti abantu bangi abayivu akeera ku makya naga nti nyina masters, nyina degree, wano wendi siwe nyina okubeera. Omanyi kaakati lwakuba nasooka ne nnoonya omulimu ne gubula, naye ninga akangira mbeerako wano mpolampola nga ntetenkanya obulamu. Bwe naafuna omulimu ogwe nasomerera binaaterera. 99% ku bantu abali successful tebatambulidde ku mpapula gwe z'otambulirako, z'olowooza nti ze zigenda okukukyusa. 99% ku bantu abali successful bangi n'abaasoma bakyusa dde oluguudo ne badda ewala, kubanga ensi y'okusomera eyawukana ku nsi ya bulijjo. Ffe bwe twasomera amawulire nga tulowooza bingi nnyo, nagenda okuyingira system nga bye nasoma n'abasomesa bye bansomesa. Eno mu nsi gye tuzzeemu eya radio eya TV byawukanira ddala, era nga weebuza n'okwebuuza nti ki ekyansomesa
nga weebuuza n'okwebuuza nti ki ekyansomesa ddala ne mmala obudde kubanga byanjawulo. And for your information, abantu abasinze okubeera successful mu media naddala gye nsinga okutegeera tebaasoma mawulire, n'abamu ku bali successful baddayo obuziraga kangene nfuneyo akapapula kubanga muna ebiyinza okutabuka ne bansabayo ka certificate kangende mpiseeyiseemukko. Era abaana bangi abaasinga buli mwaka tunuulira abaana abaabasinga, abaana abafuna zi first class degree, abaana abafuna zi first class diplomas, abaabasinga mu bibiina otunuulira babe basinga ku radio ne ku TV. Ebyana ebyaliirawuzi ebyafuna ziriteeke kati bye bikuba omuziki bye bisinga mu media. So kituzaayo wa nti mu bulamu bw'ensi eno tutambulire mu reality, tuleme kutambulira mu kyetulowooza ne kyetwandyagadde. Yes, wandyagadde naye kyekiriwo nti nedda. Kkiriza ekyo ekiriwo, tolinda genda mu America ogaggawale. Mu Uganda mwoli abantu bangi be tulabye abagaggawalidde mu nga talinnyanga na nsalo. Kakati gwe olowooza nti ensi eganyirwa kuba tunagendako mu America, olowooza ensi eganyirwa kuba tunagendako Germany, olowooza ensi eganyirwa kuba tunagendako Canada. Waapi? Njagala ombalirako eddi 15 eziri mu Kampala ompemu eyankuba kyeyo. Kabonera ak'enkukunala nti ne mu Uganda osobola. Singa okkiriza ekyo ekiriwo. Wakati nga buli omwaga nti bannanga omusajja nga bwe twesibyeko, eno gavumenti etwavuwaza, eno gavumenti. Tunuulira ku kyalo gy'owangaalira ebizimbe 15 ebisinga oyinza okwekanga nga temulimu kya mukozi wa gavumenti. Kati nga tetuneesiba ku gavumenti weelo nzikiriza nti eyina ebiganye nga yo, naye naffe kennyini tuga nti tutambulira mu nsi eziyudde abasajja ababbi, abeezizza ssente z'eggwanga, abeegaggawaza bokka, naye tetugenda kubeera mu kwekubagiza January to December. Yensonga lwaki abantu bangi obasanga naddala abaana bazaaliddwa mu famire ez'abagagga balinda bakitaabwe bafe. Basoma n'amateeka ng'ekibasomesa amateeka kuyiga nga bana. Osanga omwana nga kuva ku A paka ku Z amanya amateeka agakulembera okusikira, namwandu afuna ebitundu 10 ku buli 100, kakati omusika afuna 5 ku buli 100. Ndowooza otegeera temujja tubba, n'ebyo yagala okusikira kitaawe yabisikira kuva kwani. Tukkirize ekiriwo. Olunaku lwe nakkiriza nti nazaalibwa mu kyalo, olunaku lwe nakkiriza nti nazaalibwa mu famire ey'owansi, lwe namanya nti nze nyina okwesitula, nkyusa obulamu bwe njagala, sigenda kulinda mulala. Tolinda mulala agenda kukyusa kubanga oyinza omulinda n'atajja. Ne bw'obanga ovuga boda kkiriza nti gwe mulimu gwe nnina, ne bw'obanga olina diguri kkiriza nti gwe mulimu gwe nnina, ne bw'obanga wasoma busawo ne bigaana e Uganda n'ogenda ebweru, kubeere ng'ofuna emitwalo 7 kkiriza nti ezo 7 z'ofuna. Kasi tokkiriza ekyo ky'oli ye reality ne weebuuza nti bwe mba nfuna 7 nsobola zikozesa ntya nsobola okufuna obukadde bwe njagala. Emirundi mingi okukyusa obulamu bwaffe tetutaaga kukyusa mirimo. N'osanga omuntu naga nti guno omulimu tegunsasula bulungi kangende ku guli, n'eyo gy'ogenda waliwo abazifuna naye nga balemeddwa okwezimba. Eno gy'ova gye basasula obubi waliwo abafuna akaakatu naye nga olw'obwongo bwe bakkiriza nti kenfuna bakeyambisiza ne beezimba. Amakulu n'ensonga teri ku mmeka z'ofuna, teri ku butya bw'ozifuna, naye ensonga eri ku butya bw'okozesa ezo z'ofuna. Ensonga eri ku butya bw'okwata ako k'ofuna k'olaba ng'akatono. Tunuulira mu makampuni mwe tukolera. Abasajja abavuga emmotoka ez'ebbeeyi, abasajja abazimbye amaka amanene, abasajja abalina bizinesi ez'ebweru si be basinga okusasulwa omusaala. Era osanga ne kampuni eyimiridde nga just omukozi obukozi asinga manager okubeera obulungi. Nga manager afuna omusaala munene naye ng'akyali mu apartment ya 7. Ng'ono afuna emitwalo 5 naye ng'alina akayumba e Buddo. Yasooka nakkiriza nti nfuna katono, butya bwe nsobola okukwata kano akatono ke nfuna ne kanteeka waggulu. Tonyooma ky'oli kubanga tolina ky'ogenda kufuna kisingawo ekyo ky'oli. Mukama akakakisa kwakwazisa omutwalo gwakuwadde, gw'olina okutula weebuuze nti nfuna mutwalo nsobola kuguzannyisa ntya nfuna 2. Tolinda kufuna 2, oyinza obutagifuna. Akaseera kajja kutuuka gandi naye oba ndowooza singa nfuna omutwalo nga n'omutwalo gwe wanyooma nga tokyagufuna. Kino tukiraba mu basajja abaali ab'amaanyi abaali basereebwa abaakukyaka ennyo, naddala abayimbi baafunanga obukadde n'obukadde ng'alowooza n'enkyagenda kuyimba.
zino zafunye n'azirya n'agula emmotoka ey'ebbeeyi n'akwana abakazi n'agenda ebweru n'apangisa emmotoka ez'ebbeeyi. It does not make any sense okusula mu nnyumba y'obukadde obiri nga tolina wadde poloti. Kubanga wojja ssente z'osasula eyo ennyumba singa wanaggwawo oli tagenda kugumiikiriza. Era abantu abasinga nkibabuuza nnyo nti obugagga bwo buliwa? Kiki olina eky'obugagga? Lw'olikeeranga ku makya nga ky'ogamba ky'olina eky'obugagga ye TV gy'olina mu nnyumba nga TV ogibalira mu by'obugagga oli feeriya. Kubanga nze gw'olaba omupiira ngulabira ku DSTV ekisowaani ng'okitwala ng'ekimu ku by'obugagga byo. Muganda wange, bw'obanga ekisowaani ky'olina ekya DSTV okitwala ng'eky'obugagga era ng'olowooza nti buli ateeka ekisowaani kya DSTV ku nnyumba nga kasita times kanyumirewo okusinga DSTV enyumire ewa neighbor oba ewa landlord. Bw'obanga kimu ku by'obugagga by'olina mu nnyumba kye kitanda ky'osulako ekiriko emizindaalo nakigula obukadde 10 kifu. Waliwo ebintu ebitakola bya bugagga. Ebintu by'omu nnyumba si kitundu ku by'obugagga kubanga enkya bisaanawo. Ennyumba gy'olimu bw'esaanawo ozirika oba osigala oyimiridde. Osobola okukeera ku makya noga nti nfunye obutakkaanya nfunyemu obuzibu kambireke kantambule nga nze. Oba wano w'osibidde akaguwa, TV gye wagula kw'osibidde akaguwa, woofa gye wagula kw'osibidde akaguwa, era n'olaba n'olinga bw'akeera ku makya afuna essanyu naga nti ffe twazikoze abaakolamu bali watujooge. Naye nga bw'agamba abaakolamu bali watujooge, kamera agitambuliza ku byayina mu nnyumba n'akumulisa ku TV gaggadde eraga super sport, n'akumulisa ku ntebe gaggadde, n'akutwalako ne ku buliri n'akolaga ekitanda kyasolamu. Ebyo si bya bugagga. Abayimbi baalowoozanga nti waliwo enkya esinga eyo gye bali. Bagendanga okuzuuka nti tewali nkya esinga eyo gye bali nga baweddeko nga Mukama aleese abalala. Always nzize nkibagamba nti akaseera k'olimu Mukama akwazika kaazike. Olunaku lw'olifuna omulimu, abasinga buli lwafuna omulimu yeeraliikirira nnyo gwagenda okugukuuma. Nedda. Nze olunaku lwenfuna omulimu lwe ntandika okweraliikirira bwe ngenda okubeerawo nga gunvuddeko. Kubanga ekyo nkimanyi nti kiri kyateeka. Olunaku lw'ofuna omulimu lwe lunaku lw'otandika okweraliikirira nti singa guggwawo enkya. Nze muntu gw'otasobola keera ku makya n'ompa ebbaluwa empumuza n'engwa eddalu. Reality. Tosobola kumpa bbaluwa empumuza n'entandika okukolima bannange tebasiima ebbanga lye mbakoledde bano abantu babi nnyo bandabako ng'oba mu kaseera kano nga tonnakolimira bakuumuza lwaki teweekolimira okubanga babadde bakusasula buli mwezi. Oyinayo z'obabanja emabega. Nyigira nnyo boosi agoba omukozi gw'atasasudde, naye boosi awummuza omukozi nga badde amusasula, ekyo kyatteeka. Oyagala kufiira ku mulimu nga balubu? Banno abasomi banaalyawa. Kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo, olunaku lw'ofuna omulimu, olunaku lw'olinnya ku mulimu, olunaku lw'oba otandika okweteekerateekera olunaku lw'oliva ku mulimu ogwo. Enkya ŋŋenda, yes, naye ŋŋenze ntya. Wano wendi enkya nvaawo, yes, naye nvuddewo ntya. N'osanga olinga obudde bwonna abumala mu kunoonya malogo gazizika wansi mu ntebe baleme mugoba. Onaafiira ku mulimu kampuni ya nnyoko. Era nze mulimu ebintu bye sikira ku makya kukkiririzaamu. Olinaga nti nze gw'olaba mbadde mu kampuni ino kati nkwata mwaka gwa 3 kati bonna abajja be bandekawo. Abajja be bandikawo nze gw'olaba mbaddewo ffe tukozeramu kati mwakajja. Gwe yakajja tulina kyotugamba ffe tubaddewo ffe twagizimba. Mmwe mwagizimba naye ozimba ddi eyiyo. Ekyamakulu si myaka gy'omaze ku mulimu, ekyamakulu si myaka gy'omaze ku kyeyo, naye biki by'olaga ku myaka gy'omaze ku kyeyo, biki by'olaga ku myaka gy'omaze mu kampuni eyo. Okuwanika ebikopo bya kampuni, okuwanika za awadi za kampuni, okuwanika certificate za kampani, ebbanga limaze nga manager bino tukoze, yes, ebyo bikoze. Naye amagezi g'ofunye mu kampuni eyo gye bakozesa, naawe tandikawo eyiyo. Yes, ebikopo bya kampuni obiwanise era okoledde kampuni kituufu ogikolera amagoba. Naye naawe ke kaseera z'okuka. Njagala kubuuza ekibuuzo. Oteekateeka ddi okuresigninga w'okolera?
oba akyogerako ye mulabewo. Okuresigninga w'okolero gya kiteekateeka ng'otandise okuseetinga w'olaga. Tandika olwaleero bw'oba oyagala okuseetinga w'olaga, tandika okujjukira nti enkya toliwo, enkya baggoba. Tobeera mu comfort zone olw'okuba bakuwaddewo ofiisi ennene. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekuliisa. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekusuza. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekutambuza. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekwambaza. Nze nagoba amasuuti g'okunnyambaza. Mbeera ne suuti zange ebbiri nga zange. Okusinga omuweereza waffe ayambaziddwa. Bwe banangoba ku mulimu munaddamu okuzimpa. Comfort zone ye etulimba. Tandika kati okulowooza nti bino bimumpadde mu bimpadde, naye enkya n'abeerawo ntya nga sibirina. Enkya onaabeerawo otya nga tokolera mu kampuni eyo gy'olimu ku lwaleero. Onaasobola okubeerawo? Can you survive nga kampuni eyo teriiwo? Osobola okusurvivinga nga manager oyo taliiwo? Bye bintu bye tulina okwebuuza January to December. Bino ebigambo bibi abantu tebaagala biwulira, naye ge mazima. Olunaku lw'ofuna omulimu bwe kapa, tolowooza bw'ogenda gukuuma, ekyo kijja luvannyuma. Tandika okulowooza butya bw'ogenda okubeerawo ng'omulimu ogwo guweddewo. Kitegeeza kikusindika kutandika kikyo. Kubanga buli mwaka gw'omala ng'okozesebwa gwe mwaka gw'omala ng'oli muddu. Obuddu bwakyukamu bukyusi. Nti luli baatukubanga emiggo, luli baakuteekanga ku njegere, baakutambuzanga ennaku nnyingi, naye nedda ng'oyagala okufuna emirembe n'okuba ng'okyusa obulamu bwo, okkirizanga buli kaseera nti kati ndi mu buddu, kati ndi mu buddu. Tandika ekikyo. Nkibagamba nnyo nti ne bw'oba ng'okola mu banka, bu uniform bwe baba bambaza obumyufu n'obwa bbulu nga buliko bubotayi, bano be munyooma abaana ba boodabooda. Aleese siringi emitwalo 2 ogiseevingayo n'omutunulira ng'okimba akusinga kubanga yeekozesa. Oli mu banka otambulira ku feva y'abali be basalawo. Enkya bwe baggoba osobola kukola mulimo ki? Njagala tutunulire ffenna bwe babanga bakozesa nga tolinayo kalimu kalala. Weebuuze nti singa bangoba mulimo ki gwe nsobola okukola nga ngwekoleredde nga nze? Kyabulabe nnyo okubeerawo n'otambuza empapula nga nti nze gw'olaba nyina experience, kakati nkoze emyaka 20 nga ndi mu system eno, mbadde mu banking, eyo banka ffe twagitandikawo, neyo ffe twagitandikawo, nyina amagezi mangi nsobola otandikawo kino ne kino. Ekibuuzo ekiriwo, amagezi g'olina amangi n'obuyigirize bw'olina obungi, gwe mu bwongo bwo okugamba nti olina geeyambisa ng'okolera balala? Lwaki togeeyambisa ng'otandikawo akako? Kivula nze mulimu ebintu bye sikkiriza. Tosobola kunsomesa kufuna ssente nga gw'oli mwavu. Era nkibaga nti buli kintu kye njogera nkyogera nga nali nkirabyeko. Tosobola kuŋŋa nti gw'olaba ekibasibye mu bwavu temwagala kukola nga naawe oli mwavu. Omala okunsomesa obuukire booda. Amagezi gompa lwaki togeeyambisa n'okyusa obulamu? Kivula basisobola kubuulira bw'ozimba kalina sinnagizimba, naye nsobola okugamba nti ng'ofuna akasaala katono ng'osobola okukeyambisa n'otandikawo omulimu gwo, omulimu ne gugejja ne gukuzimbira bbangalo. Nsobola okigamba nti osobola okuba ng'okozesebwa naye ng'ate gy'okozesebwa ogiwa 10% gye bakozesa nga 90% yiyo. Kubanga mbirabyeko. Togenda kufuna nkya nnene. Enkya ennene gwagikola nga weeyambisa leero entono gy'olimu. Kikyentegeeza. 10,000 lw'ofuna olwaleero lw'olaba ng'olutono lwe lugenda okuzimba omutwalo gw'enkya gw'oyagala. Ekibuuzo kikomawo neeyambisa nti 10,000 luno okusobola okufuna omutwalo gwenjagala. Ekyo tokibuuzanga muntu kubanga buli omu Mukama yamutonda bubwe. Era abantu bangi baga nti mwami Lugonvu nsobola ntya mulimu ki gwe nsobola okutandikawo n'akakadde? Nange simanyi. Era tewali muntu alikubuulira mulimu gw'osobola kukola. Gwe kennyini gw'olina okuwulira mu mutima gwange nti guno gwe mulimu gwe nsobola okukola gwe njaayaanira. N'okizuula nti guno gw'oyaayaanira naye gwetaaga ssente nnyingi. Kiki ekirala kye nsobola okukola ekigenda okunteeka wano we njaayaanira? Kubanga okutuuka we twagala gaba madaala.
Oh, Easter Monday. Temwebaka, living that comfort zone nedda. Tebakulimbalimba olw'omusala omungi gwe bakuwa n'olowooza nti ku mulimu gwa boosi wo we wali enkyayo n'okufaako. Abaana bo tebalisikira bwa maneja bwo. Tebakulimbanga n'otateekateeka olw'okuba ku mulimu gy'okolera baweerera abaana bo. Bw'onaafa tewali mwana gwe bagenda kuddamu kuweerera. Tebakulimbanga olw'okuba ku mulimu gy'okolera bakusuza oleme kuzimba nnyumba yo. Bw'onaagoba ku mulimu tebagenda kuddamu kukusuza. Ne baana ba tebasobola kugoba, bw'onaafa abaana bagenda bagoba mu nnyumba eyo. So kange akira kyaffe okolera mu kizimbe eky'endabirwamu gali kwoleka ng'olina woofiisi nnene naye nga bakozesa owa kiyosiki akusinga. Kubanga bwe bagoba oba bw'ofa omwana wo tagenda kuddamu kulinnya mu kizimbe ekyo. Naye ono owa kiyosiki bw'afa omwana we ajja kudda mu kakiyosiki. Mu bibanoonya okusikira temubangamu mulimu gy'obadde okozesebwa. Wabula basobola okubuuza ani anaasikira eggaali eyo oba ani anaasikira boodabooda eyo. N'olwekyo wakati nga tukolera mu bizimbe gali kwoleka ebyendabirwamu nga batukozesa, tuteeketeekeyo obutono bwe tulaba ng'obutono abaana baffe bwe banaasikira. Eri kaseera kajja kutuuka nga wadde mbadde mu ndabirwamu naye ke kaseera nzuukuke. Abantu bonna be twegomba abali successful, obugagga bwe balina n'ebizimbe bye bazimbye n'amakampuni ge batandise, tebaagajja mu bizimbe ebyo binene kubeera mu bwa manager. Abantu bangi be tulabye nga tabeerangako manager n'atandika kampuni eyinaga nti owaayi kyenkozeseddwa kimala. Okufuula director w'eddwaliro oyinza okufa nga tutandiseewo eddwaliro liryo. Naye wakati mu kucunya abasawo bano wagambira naye nasoma nyina obukugu bwange, sisobola tandikawo kalwaliro kange. Gwe n'osigala ng'oli director mu ddwaliro ly'abano n'atandika akalwaliro ke ne kakula mpola mpola. Ogenda okulaba mu kaseera ke kamu nga bwe bayita bannannyini makampuni, bannannyini malwaliro totuulayo. Naye ng'ono atuula ne mukamaawo. Abaakusinga ndowooza ekibuuzo ekiddamu, singa omulimu gy'okolera bakeera ku makya ne bakuwummuza ozzaako ki? Singa boosi akozesa afa ozzaako ki? Singa kampuni gy'okolera esaanawo ozzaako ki? Buli omu kyalina okwebuuza. Owange tuzuukuke. Ekyo ky'ofuna si kyekikulu, naye ky'okola mu koofuna kyekikulu. Olunaku lw'ofuna omulimu bwe pa ne bakwasa ebbaluwa yo n'ogisayininga, lwe lunaku lw'oba otandika okweraliikirira olunaku lw'onaava ku mulimu ogwo. Teweeraliikirira bw'ogenda kukuuma mulimu, kubanga mulimu ebintu nga byekola byokka. Ne bw'oneeyisa obulungi ng'oli waggenda ojja genda, ne bw'onaaba toli mubbi ng'oli waggenda ojja genda, naye tandika okweraliikirira olunaku lw'ogenda okuva mu kampuni eyo. Nzizaako ki singa akaseera kange katuuka ak'okuba nga nsiibula wendi? Lwaki sibasiibulira wano? Buli omu yeefumiitirize. Bigambo bibi tebinyuma era tewali mazima ganyuma. Tolinda kufuna mitwalo 10 nkya tojja gifuna. Ogwo omutwalo gw'ofuna gwe baweeyambisa okuzaala 10 ly'oyagala. Bw'otakola ekyo n'agenda okuzuuka nga n'olukumi lw'obadde oyita olutono terukyaliwo. Mubere bulungi. Mweraba. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.